nze Nalongo Namitala Maria oweka mocha mu ghetto mama wa Bobi Wine omutosebo mukama wange ate nga ali mukyala w'enaali mama wa Bobi Wine nga tumanyi Nalongo mama Grey oyo mukulu wange tata wanze omwana asembayo tugatta tata tetugatta mama naye nga ye mukulu wange nze asembayo wadde otya mu NRM ng'omwana ali mweniyo nze mu NRM mazemu emyaka 2 natandika okuwagira NRM nga ndi wa myaka 14 kati mpezeze emyaka 35 mpagira NRM era Bobi Wine agenze okujja okwesimbawo ku kya parliament ne ku kya president nga nze ndi NRM kyeki kunoonyesezza amawulire nakafuna appointment emirundi 3 nga president wange omulungi ow'eggwanga president John Yoweri Kaguta Museveni nga mpita mu State House nga neetaaga ate ekirungi banonda nga speaker wa ghetto Uganda yonna ghetto okuva mu Kamwokya mu ghetto naye nga nkwatagana ghetto za Uganda yonna nga speaker omukulu Buchaman yasooka nanondanga ow'amawulire nga nkyali ne Buchaman bwetwafunamu obutakkaanya gwava ne Buchaman wa Bobi yesebu Buchaman naawe bye byabatabula waliwo akantu munange ke baatuwanga ffe abageto yakamu nga ffe nanze n'abalala tetwakafuna ne tusalawo ntugamba waayi okulwanagana ne mukama waffe katukole ki kansooke nze nkyuse ngende mu ttiimu Thala president abadde atuuza meeting eziwera nga nange kenyera erinnya lyange alyogerako kuba nze nayiwawo omubiri abantu abagamba nti president alina ebbasa gye yansindikira nti yazimpa tampanga yadde 10 obanga oyagala okumanya amazima buusa meya Ragadi eyajja e Kamwokya ngazze okunoonya akalulu najja ne ku ofiisi ye NRM funye nnyo challenge ez'amaanyi ne bajja ku ofiisi yaffe ey'e Kamwokya ne bankuba n'okunkuba ofiisi kyeyo eya NRM gye nali nziguddewo nze Namitala ng'oleli tadde Kamwokya luddawo awo mu ghetto ng'ewa mama Bobi Wine wazaalibwa wennyini okulina ne ya Bobi Wine NUP eyesebu nga lwaki ogiteeka okulira ati kati nina omulaga nti ne kubanga nze namugamba munnange mutabani siganda kuwagira nze ndiwe NRM mpagira president Museveni nangamba nti lwaki tompagidde namugamba munnange gwo kenyini walyogera nti obululu tebutukola ki tebutwawula mukulu meya Ragadi oli mukwano gwange tuludde naawe emyaka bwangamba nti balina baasa gye bakuwa ogindeetero naye lwajja e Kamwokya n'appointment gye watugamba otuwa akakadde akaki aka office tewakatuwa ate n'ekyokubiri nti baasa tetwasaagiraba kubanga nakafuna information n'amasimu naye nga bangamba tetwagala twogera mannya kuba tetwagala kola ki kuleeta bukyangalo Ragadi oli mukwano gwange nakakukubira amasimu emirundi egiwera ng'oŋŋamba nti nogenda kuntwala wa president naye ate appointment buli enkukubira oŋŋamba mbu simanyi covid aligwayo nze baŋŋema bagamba nti bakuba ettaka eruweero tebampanga ttaka era nkakasa eryo ettaka lye bagamba ettaka lya maama wange yaligula dda neŋŋenda olw'obulumi maama wange nassiwa Kiyingi taata waffe atuzaala jjajja wa Bobi Wine bamuyita Mulodokayi Kiyingi mbeera Kamwokya bwenzaaliddwa wali mu ghetto era nze nsaba president wange omu bw'ati omulungi president Museveni njagala kusisinkana ssebo muteeka mu kuyamba ate omuteeka kujjeko emmere esebo ekwanze namuyamba buyambi ne mbakolera office batandika okubeera nti bafuna obuyambi okuva Microfinance Support Center sina Museveni Microfinance Support Center yamba bannayuganda oba oli wanuufu oba yefutuuse oba waaki abannayuganda kyebaganya okutegeera tiba olowooza ya politics kifo kyokula kati ono byayogerako bifo byonna byonna byokugamba mbu wafuna ebbaasa ye ndikyamu sani nina omutima okuyamba bannayuganda bonna in all walks of life oba oli wa tribe ki oba oli waki mbayamba buyambi nga bannayuganda nesobola okuyamba kyenkola kyesobola kukikola naye gwe mukulu Ragadi wali musuubizizaako omutwalo bwa pulezidenti gwe nga ggwe abantu bangi nnyo keŋŋamba nti bannaye singa babalabako ne babayamba naye tesaagala tukubeere musanvu banyambye abantu ekyobulaba abantu abala bagamba sijja kuddamu kuyamba bugamba omuntu yenna yenna okulaba Museveni saaweera omu covid waliwo alaba Museveni kyogera amazima kati ono Nalongo Namitala alina kukola ki omuwa amagezi ki amagezi mangu nnyo bagumiikirizeeko obudde butereere balina bakola ebibiina byabwe ebyokuyambibwa bayamba abaana mu ghetto bajja bayamba naye tebajja bayamba ng'obulwadde buno bukyali wano banoonya sente za ddagala na vaccination kakata taba n'alaba batya abantu
ate nabo babiri n'obugumiikiriza ekisooka ekyokubiri babiri tebasalaganya na bigambo ku bantu ate ono yampatte simanyi ono yampatte no tekikola kityo eva olaba nti abantu abamu bagamba kijja kuyamba abantu kamaleke nga bwe bali naye namitala agamba mbu waliyo yamugamba mbu pulezidenti Museveni yawalaga ti baasa agikuwe naye kati ye agamba baasa temutuukangako kwe kwemulugunya kw'alina awo aze ku TV walala agende ku poliisi agambe nti waliwo omuntu yafuna sente ze by false pretense akole statement kikyamu nnyo kyobolawo olufugama toyamba muntu naye ate abantu balina okuyambibwa yesire nabayamba buyambi sayamba oyo yekka nga ye naye kinyumidde ogambye nti omumanyi Namitala Maria mulungi mumanyi mama Bobi Wine omuto n'abakolera office ekamu kyekulaakulana nenjiteekamu ne furniture my own money sente za Museveni nabagamba kweyamba kuterera bali mu mbeera mbi babeera kamweta mu ghetto nabayamba buyambi balabe nti bayambibwa so si musango kubayamba saza musango kati kyembadde nsaba meeya nsobola okunoonyako nenkulaba ne twogeramu ku vidiyo nozawulira abantu nga boogera ndi mu kuziika yesebo ng'ovuddeyo nonkubira esimu yange nze gikwata nkukubireko mu ssaawa nga meka next time naye kati simanyi si leero nsaawa